Christmas bonanza chitido olunaku olwaleero His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Christmas ye ali mu kugimalako ne baganda baffe abaana ba Gheto abaana ab'omu Gheto. His Excellency Elected President of Uganda munnange tabasuuliridde ali mu kutambula nabo era nga abagabudde bulungi Christmas yaabwe. Tweyanzizza nnyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Elected President of Uganda okubanga ate nakino ekitukoledde ddala tusiimye nnyo atumanyi nti okoledde ddala omulimu omutuufu omulimu omulungi bannayuganda gwe bayagadde emmeeme egabagaba y'emmeeme efunaafuna excuse me. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'atyo bwagabudde Christmas libadde essanyu jjereere bannange tweyanziza nnyo mukama waffe tweyanza nnyo His Excellency the Elected President of Uganda tusiimye nnyo mukama waffe tojjanga okwo omukwano ogwo obumu obwo bannange okwagaliza okwo kw'olina bannange tusiimye nnyo. Kyagala nkwe ku mbeera ate bw'eri mu Gheto nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency ate ali mu kugabira abaana baganda baffe ab'omu Gheto ng'ali mu ba Christmas bonanza. Oyo ye President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Elected President of Uganda olwo nno atuuka mu Gheto embeera bw'ekyo bw'eri baganda bange mukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Elected President of Uganda ali mu kubanga atuuka mu Gheto era yeeyo embeera bw'ekyo bw'eri baganda bange tobuuza nti ate tuliwa tulina mukulembeze wa ggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Elected President of Uganda gwe tuli naye era nga tuli mu kugaba Christmas embeera bw'etyo bw'eri baganda baffe mikwano gyaffe President waffe omulungi agabudde Christmas. Tweyanziza nnyo mukama waffe tweyanziza nnyo taata Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine webali kwagala ggwanga era webali kutambula na ggwanga. Tusiimye nnyo mukwano guno ogwawamu era tusiimye nnyo ettuli otuleetedde erya Christmas eno tusaba Christmas etutambulire bulungi omwaka ogujja mu mwaka omujja gutubeerere gwa mirembe. Merry Christmas, oh happy new year, mwongoleza ssekukkulu olw'essanyu n'omwaka omujja gubabeerere gwa mirembe. Merry Christmas, oh Kyagulanyi tukwagaliza ssekukkulu ey'essanyu n'omwaka omujja gukubeerere gwa mirembe. Merry Christmas, oh Kyagulanyi tukwagaliza ssekukkulu n'omwaka omujja gukubeerere gwa mirembe. Merry Christmas, oh Kyagulanyi tukwagaliza ssekukkulu ey'essanyu n'omwaka ogujja gukubeerere gwa mirembe. Merry Christmas, oh Kyagulanyi oh Kyagulanyi oyo omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awamu ne leader of opposition omukulu Honorable Joel Ssenyonyi tulina kawa kiwatule nno abantu bano munnange ennyongero bajjukiza nti be bano abantu abaayokebwa omuliro era nga bano babakumako omuliro. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency yerekereza n'agamba nti abantu bano alina batwalira ku bintu bya Christmas era bw'atyo bw'alabise. Merry Christmas, oh Kyagulanyi ululutu. Merry Christmas ululu, oh Kyagulanyi yes oyo mukulembeze w'abantu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bana Christmas ye n'abantu b'ekiwatule tuyita wano bannange abantu baleme kuyita wano
kyekyo ekyaddukako wano amasanyalaze gava ewadisa so many people came there balina bwali bajjako ne bwali badduka amasanyalaze kati bwali bajjako amasanyalaze omulimu gwaka nibatukana abatuuze ne so government Mr. Senior yasoka kujja wano najja ne musajja ono President abenga ayogera gye tuli twesikemu katono nnyo president waffe people power twesikemu katono bannaye president ffe tumulina wano tuli munamawulire wano tusonge saidi eri ffenna tuliziganye mpola Kanute report here very fast. Kanute. Bana mwefuke president abebaziza nnyo mwebale okuuma obuntu bulamu. Nga bw'olaba ekitundu kino abantu ekifo kino omulungi atugoberera ku Gheto TV kifo kyalimu bizinesi ez'enjawulo mwali mwana abantu b'ekiwatule mwekubireko mu ngalo muri bakabi nnyo kubanga his excellence Robert Yagulanyi Center mwe mulina Uganda yonna muli kiwatule
So wewe chegera bata batuliziganye sobwa kwogerako gye tuli omwagalo muchegera mukaseera kano sisobola kutandika programu eno nga siyimbye kulimba lwa struggle mba nerimba muchegera fena tugende NUP is our party NUP is our party tandike program mukasera kano njagala organizing a presence ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala okuzinga chekwenti kanko sakade kano organizing mukasera kano njagala organizing a presence ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mutwagwako enjega y'omuliro twakola akakiiko era ne tufuna akakulembera njagala mu kaseera kano ajja ayogereko gye muli bentuuke n'abakulembeze bogereko gye tuli obedi wali wonna jangu ku muzindaalo obedi wali wonna jangu oyogereko eri abaganda People power. Abesibwa President of Burundi Saisa nyero kwatu muse tweyanzege kurwe ku bantu mwaze kutudukira abantu barongo baraba bano babagizi ba fefena feraturwa mu kintu kimu ekiruma kiri kimu mwena mukimanyi twafirwe mari ya fero negwawo naye cha singeza byonna tumukulembeze Bobi His Excellency yaza kutudukira era kusasira kucyatukako n'urweco mukubira mu ngoro z'amanyi umuyobozi cyetwamutuma aza kututukiriza abekiwa bazabaganya abantu abaronde bandoze nga kulembera akakiiko ke batukwasa kutereza wano mbateza mbimbe mbanjure abari akakiiko ke twaronda mari naye ekisinga Mr. His Excellency nti ekituma kiri kimu twagala kukora turasajja tukyali baana bato twagala kukora emari yaffe yaweddewo naye ngatesazo turi mu kampu netubasobola tuwala omukyezi aliwo naye katusaba kimu mukwatagana Esta Council batuwe plan tuzimbe tutandike tukole amaanyi wegali bire tuzizeewo tutandike tukole buli omu yeeyize 10 abeewo tusaba busabi ekyo tukyagala twayogera Land Road waffe n'atugamba kiri kimu tukateekako ebintu nga biri permanent broka akkiriza era Land Road mukube mu ngalo yakkiriza teekako broka tuzimbe ekitegeeza obwo obwavuddewo tugenda kuteekako permanent naye lwaka kanso yanze negamba tetuteekako oba ekimu kusaba busabi tuusa eddoboozi lyaffe Honorable Essanyu nkurisa Karuru wabere kwangwa naye mutuyambe buyambi eddoboozi lituuke tuzimbe muwagire Bobi Wine obwanga genda mu maaso banange buli mwogezi agenda okujja wano njagala okwesa eddakiika emwemu tusobole okutambula mu budde kuba pulezidenti ate alina ewalala gyegaga mu kaseera kano mu kaseera kano munzikirize nti chairman w'ekitundu Mwami Ssemboza ajja ayogereko gye muli tutambuze program
tuwuliziganya abooluganda tulokole obudde. People power. Tusanyuse nnyo okubalaba. Tusanyuse okulaba His Excellency Bobi Wine, omubaka waffe MP, meeya waffe wali wano, n'abakulu bonna, chairman wonnange LC2 naye tuli naye wano, n'amaana protocol observe. Sinza kwerabirira kujjamu kubajjukiza nti honorable president waffe estate yaffe ekitebe kyaffe ekyabwa president is our neighbor. Is our neighbor here. Tulina omukisa okulaba nti ye muliraano waffe wano naye yasituse n'agamba tayinza kulya Christmas mwe nga temulya, n'asitukamu n'ajja abakubagize. Basebo ne bannyabo njagala okubayozaayiza okutuuka ku lunaku lwa Christmas. Newankubadde mwalutuukidde mu miranga naye Mukama mulungi yalututuusizaako nga tuli balamu. Ekirala njagala okwebaza ennyo obukulu bano abafuddeyo ennyo okulaba nga ababaka batuleetera pulezidenti waffe mu kitundu kino okutuliraana. Sebo MP weebale nnyo, weebale ddala tuleetera pulezidenti mu kitundu kino. Ekirala njagala kwebaza nnyo pulezidenti waffe okulengera omukozi obwa MP waffe mwami Essanyu n'amulonda okulembera ababaka ba opposition parliament olw'obusobozi mukweraku nga Sebo weebale nnyo, weebale ddala okulonda omukulu oyo. Alibadde bingi naye twagala okulokola obudde n'abakulu bano basobole okwogerako. Sebo kyamukisa bubi nti omulimu gwakwata obwana buno twafiirwamu abantu baffe bana, n'abalala bakyali mu busagu, bakyali mu butanda, bakyajjanjabwa naye kisuubira bajja kusuuka. Amannya bagogedde Ssengoze Williams, nze Katonda gwe yasaasira nange n'ompaako ettundutundu lyenkulogera nga pulezidenti. Bw'oba pulezidenti bw'eri nze pulezidenti bw'ababiseewo ekitiibwa oba oli ntumazewo. Wekale nnyo obwebali ddala. People power. Mwana inage sinza kutaka zindalo nga sebaziza presidenti. Kama wange sinza kuogera nawe nga nyamba dekofira. Wewe walikuteka loop, wakuteka nipa host. Chakabi. People power. Mukasere kano muzikirize mpite LC2 mwana magezi ajayo gerekeri abatuzi. Niyanzege njagala kwebaza abaye katulirize njagala kwebaza Sebo ekisooka olw'okulaba omumemba wa palamenti wa Nakala West n'omukwasa obuvunaanyizibwa olw'okubeera nga yakolera oludda olwa gavumenti mu palamenti. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Era ndina essuubi lingi mu memba wa palamenti waffe nti ekifo ekyo aja kukikemula bulungi. Memba wa palamenti njagala kwebaza olw'okukitukiramu atookedde okutaguluma eggwawo era obuvunaanyizibwa abantu weewaawo beeyagalamu wakiri tumanyi ebintu ebyayonooneka byo bingi sikiwa nti ne bwe tunaaleeta obuyambi buyinza okuba nga bumala
okujjako nga ffenna mpozi twagala kwebaza nti olwaleero otukoledde olunaku abantu baffe bagenda kusanyukamuko kubanga abannaabwe babadde bagenda kubeerayo nga bali mu masavu naye nga baffe naye ku mmotoka kyendabyewo awo ndabye nti ensuubi weeriri n'olwekyo njagala kutwala omukisa guno okwebaza awamu n'MP waffe na bonna bonna okwasaganyiza nabo ensonga n'abatuuze baffe beebale okubeera n'empisa neyanza neyanzeege. People power, our power. Bana etwefuge tuwuliziganye naki bana pulezidenti ali mu kizimbe mubeeremu n'empisa olwaleero kitegeera leero kutwala akaseera kano mpite kansala waffe omulonde Sonko Florence Nantaba Mama Kyewatule ajja ayogoleko gye muli mu dakiika 2 tutambuze program eyanzinyanyi. People power. Erinnya Paul Mugambe meya wamwe wanakawa. Twagala osaba President waffe omulungi Robert Kyagulanyi Ssentamu okwaniriza mu kitundu kino eky'Ennakawa mu Kiwatule wa Bidduuku. Weebale nnyo weebalire ddala ssebo okuwulira enduulu n'ojja okubeera n'abantu bo wano okubadduukirirako n'okubabudaabuda. Ssebo President ebigambo byange bijja kuba bitono olw'obudde ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno twafuna enjega gye twali tetulabangako wano mu Nakawa. Omuliro gwakwata ekitundu kino nga gw'amaanyi nnyo n'essaawa ya leero nze ku muliro gwe nalaba ssebo President tetunnategeera ddala ki ekyavaako omuliro ogwo kuba tegwali muliro gwa bulijjo naye twongera okunoonyereza ssebo President. Naye ekirala kye njagala okutegeeza nti olunaku olwo ssebo abakulembeze ba NUP nga tukulembeddwa Joel Ssenyonyi nange ssebo twajja kuba ekibiina kuba abantu bo ne twenyigira mu kuzikiza omuliro ne tukwatira ddala bi pipes ne tuzikiza omuliro ogwo wadde ebifo ebisinga byayonooneka. Olwekyo tekiraga NUP erina abakulembeze bennyini abatuufu abalina okutwala Uganda mu ki tweyanziza nnyo bako obulungi bwe mutuwadde Pulezidenti waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi wamu n'abantu b'otambudde nabo mu bitundu ebya Gheto. Bannange tusiimye nnyo, mwebale nnyo baganda baffe, mwebale nnyo mikwano gyaffe, temujjanga okwo agali awamu ge galuma ennyama. Tusiimye nnyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi okubanga ate otukoze bulungi era nga ebintu bitukwasiza ddala bulungi. Tusiimye nnyo bannange, tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Tojjanga okwo mukwano gwaffe, tutambule n'omukwano ogwo
tutambule n'okukwatagana okwo Uganda enyumirwe era Uganda ebeere ey'enjawulo.